Okay, bannange tuli ku Kyeeyo ate nga tuli Dubai bera HK Media mbera hajja kigozo kutusaako omuntu wali ku Kyeeyo. Era nga bwondaba wonna wabeera omuna Uganda wano mu Dubai bamusalako olwaleero ndi n'ebibuubu. Baby, ate nga bisazeeko essaawa eno mpoza kafo kano bakayita batya? Saffron Boutique Hotel. Okay, tuli ku Saffron Boutique Hotel ekiri wanene badde party. Ebintu ebitugatta wanene mu Dubai zibeera parties, zibeera baby showers. Kale ebikujjuko byaffe awo we byetololera ate nga ba baby baneeno balina ensonga zaabwe olwaleero. Mugamba mutya? Mulonji. Nga mwogera mpola. Good. Okay. We're doing fine. You're all How good. are you doing? Yeah, I see you all look good. What's happening? So much. What's happening here? It's a birthday party. It's a birthday party. Yeah. Okay, so this is the real girl life. Yeah. Eh? Musireyize mubaddeyo mu buliri ki ekiriwo? Ani yategese? Struggle zibawuye. Okay. Financial assistant. Financial assistant. Yeah. Okay. Banne akyala na bakyala boss Sente. Zibayitiridde. Kibadde wanene badde party ebadde y'abantu bataano sigirabangako. So, banne mwajja mutya wanene oli utya baby? I'm good. How are you doing? Okay. Amanya ndi dobozi gwani? Nze Shina. Yegwe Shina Zai. Okay, Shina Zai. Amanya abiri. Toyina lyalumbe. Okay. All right, kati gwamazeemu bbanga ki wano? Approximately 4 years. 4 years? Yeah. Bana ng'okikubye nnyo. Mpa ku Sente. Okay, kati twazeewo n'omulamwa gwa friends. We are talking about friends. There are less people who can manage friendship actually. Abantu tebasobola kukuuma mikwano. How have you people managed to stick together? I've heard nti mwasoma mwenna ne mujja mwenna ku Kyeeyo. How have you managed to stick together? First of all, it's trust. Trust. And we know it, and every one of us is a person. We make mistakes and we do forgive and forget. Wow. Yes, and we talk about the problem from there and then. And we don't it need. ends. Yes, we don't need To a keep problem any to issues grow. at heart. Yes. Wow. Bananga, we are here and of course we are going to talk about friendship. These girls are so tight. They have done things that really touched my heart. Bainenge nijebekoze ebintu waneeno, you know. Ebintu binene badde sibirabangako banenga muli bazungu nnyo. Mpola tugeza. Nga muli bazungu nnyo. Banamala bamulaba abazungu kale kwegamba bandetedde okwagala okumanya how can we maintain our friendships, like, you know, ennaku zino tetukyalina mikwano, obeera mukwano gw'omuntu for just a short period of time and then you move on. Naye baneeno bo bastickize together from school, babano bali Dubai, mukikwasaganyiza muti information temala. It's always a ladder. You have to pull someone. Nze wemba ndi wansinga shamu ali waggulu, she pulls me out. She pulls you out. Yeah. Wow. Down, I pull her up. Wow. Yes. That's nice. If we are talking, a girl talk and she says, I need this bag. I will try out to get that bag for her. Wow. I think even in the gifts you've seen. Omukwano nga mungi. All right, bana wena tulengera tuli ku Kyeeyo updates show ate nga bera hajja kigozi go wene yakandaba bera ngonyiga kagamba ko ka subscribe mu radio kubera ngo joininga show. Ate obonda bila ku Facebook bera ngo liking a page or following go kubera ngo joiningirawo. All right, kati ate gwe baby egwaniri. Nze Shamim. Sembera keno kubanyiza okafuna. Name is Shamim. I'm Shamim. Yo Shamim, bana Shamim, ngola kabuloni nnyo. Bana yo bali kusiba. Sente zijja. Okay, omazemba gashimuno mu Dubai. Mazemu emyaka 4. Emyaka 4. Bana ngo kikubye nnyo. Kyakikuba. Mpaku Sente. Okay, emyaka 4 gino gikututte gitya. Emyaka 4 tegiyintutte bubi. Buli kimu kitambula bulungi. Buli kimu kitambula bulungi. Ngera bw'okiraba. Nanga abaana bawala baabano abakyamudde ate nga bakuletedde leero bere ng'obeewulirirako. We are talking about friends.
friendship engeri gy'osobola okukuumamu omukwano basanze wano basazeko ku Saffron Boutique Hotel babadde ne birthday ya mukwano gaabwe and of course they are trying to take me through engeri gye bakumyemu friendship yaabwe from school babo Uganda babano bazze Dubai ekyeyo kikwasaganyiza oti bannange ekyeyo kyo nkikubye ate okikubye nkyakikuba okay kakati engeri gye tukumaganye nga twagalana tetuli bangi temuli bangi era mbalabye muli batono babiri batano mikwano buli gibeera emingi that's why olaba entalo biki naye tuli batono ebintu bigenda stray so in case of anything abantu abatono mukimala okitegeera naye nga omukolo guneeno bazadzi mwabaleseewa bannange bajjadi it's a girls party bajjadi nabo balina obudde bwabwe okitegeera mwasazeewo mwehukira okay kati eno idea gye ndabye mugenze mbuliri eyo mukiziza zigawuni byonna mubikoze bannange ebintu by'abazungu binaani abirese Manego natirengera tuli ku Kyeeyo updates show ate kamera hadija kigozize kutusaako ebyo byagala olaba ndine bagawuzi waneeno babiyita ebibuubu ebyana byanyiridde ebyana binyumye nnyo I have had really a very great experience with them honestly bakoze party ebadde y'abantu batano sirabanga ku mukolo gw'abantu batano naye ng'ate ebadde so classic bannange ekintu kinene mukikwasaganya mutya bajjadi be basaamu ssente mwe musanze ffe twekolerera bannange tukeera ku makya ne tugenda ne tuhasolinga ne tunoonya ssente kubanga tulina bye twagala weyabayi tetugenda bijja mu basajja omukazi alina mutamenya okitegeera omusajja akwongerezaako bongerezaako but woba olinamu ssente zo okitegeera bakazi mugende mukole bwoba oyagala ensawo ogigule tetukyabeera okulinda zino ssente za Kameeza simanyi omusajja tampadde emmere simanya biki kwata musawo yono jamu ssente nokola kyoyagala you know yes that's it so nze mikwano gyange tuli bahasla twekolerera okay kati gwokola mulimu ki nze nkola mu ssomero nkola mu baana era kyobola nsekaseka kikola baana okay kati mbana okulanga abaana ndi teacher mbeera mu baana nga omanyi class you are a teacher by profession no by Kyeeyo nabisomera wano wow that's very nice okay banego nali eyo tuli ku Kyeeyo updates show ate nga Kyeeyo kineno kyo kituwubanga naye nga ate tuyigira ne tukikwasaganya ndina ebibuubu essaawa eno ebyala ebiwala byanyumye nnyo simanyo ensonga eno ey'okubeera nti no bagirls bajja together ne babeera nga beekolamu omulimu ne beegatta ne batandika okukola parties ekintu kino kyatandika ddi kati ekintu kino twakyekolamu nga ffe kuba ekisooka tweyagala nnyo kati omukwano gwange ono waba n'ekizibu I run for her ono waba n'ekizibu tetuli bangi tetwemenya tukola ekintu ffe kye tusobola nga ate nga ssente zo tuzirina anaye mugamba mutya tuli ku Kyeeyo updates show mpoza atya nkujjukiza ndina abaana abawala leero nyumiza mukolabo naye banzita okay temwetaganya okola mutya kusabiriza okay at least emirimu gye tukola alhamdulillah mama munnegombesa okujja ku Kyeeyo we are on a stage nga twebaza bwebaza n'okusaba Katonda okutwongeza okutugondezaamu temukyasabirwa bannange ali eyo no banamana abawala bo bakwegombesa okujja ku Kyeeyo bannange nange olaba bannegombeseza okujja ku Kyeeyo ningaba kanzije waneno basaka kati baby gwani amanyo gange nze Mariam. Yegwe Mariam. Oli mchala nsiranga. Nofaanana. Thank you. Okay. All right, katigo Kyeeyo kikutwala kitya? Alhamdulillah. Kyeeyo si kibi. Kyeeyo kirungi. Enkulabo olabika bulungi paka ssente. Thank you. Nze mbasabanga ssente. Njakuwa kacheke. Njakuwa kacheke. Kacheke. Okay, kati omukolo gukututte gutyo gwa leero birthday gala buliddewa. Birthday gala li busy.
doing some stuff in the hotel Oba ali room. shy atya camera. No, she's not shy. Naye alina byakwasaganya mu hotel room. Okay, kati lwaki mu byonna ebifo mwalonzeewo hotel? Because it's classy. It's classy. And also private. Something private. Wow. Twagala bi club. Banendoza mubiwulidde ate ng'ebeera HK Media mbeera ndija kigozi kutuusako ebyo byeyagala olaba byokka gowe nandabira ku YouTube obeera ng'onyiga akagambako ka subscribe mu radio obeere ng'ojoininga show ate bw'oba oli ku Facebook beera ng'olikinga page ofollowinga okubeera ng'ojoiningirawo poza ate webeera sinnaba kuva wano eno nkujjukiza nti Lusenia restaurant ekuleetedde Olusenia oluliko ekimere kyonna eky'omunnayuganda osobola ddusangawo naif oba n'okubira ku Julius ku ssimu yo gye nkuteereddeko n'obeera ng'ate ofuna bulungi nnyo ekimere kyonna eky'e Kampala. Thank you so much. You're such a great team. Yes.